Minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja aliko abasajja babiri balagidde bakwatibwe oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga bagobaganya abatuuze ku ttaka. Special title ejjawo ng'origino ebuze. Origino weeri. Bano okukwatibwa kiddiridde abatuuze okwekubira enduulu gy'ali. Abatuuze bagamba nti bannannyini ttaka lino abatuufu so nga ate waliwo abalala bagamba nti baagula ettaka lino era nga lyabwe. Ettaka lino liri ku bugazi bwa sikweya mayiro 3 nga kuliko ebyalo 2 n'abatuuze abasoba mu 5. Mukulu Mawejje agamba yagulamu eni paati $5,000,000 mu 2003. Nze kenyini nasaako kaveti n'abe family eno n'agendako nga kweri ng'ekiseera ekyo waliyo kulata n'ennyombi. Tubuuza ekyapa kituula ku kyapa kinnaakyo ffenno tetumanyi nnyo gwe minisita gw'omanya amateeka g'ettaka. Wabaddewo olukiiko olwetabiddwamu abatuuze abagobaganyizibwa ku ttaka n'abeeyita bannannyini ttaka lino olw'abatuuze kwe kulumiriza poliisi okubeera mu kkobaani n'ababatigomya. Emmere, kasooli n'ennyaanya n'ebitooke ne omusajja n'agera ku poliisi. Poliisi yabuuziza awaabye ekyapa kyo kiruwa. Naye abantu bano babadde bayigganyizibwa okumala ebbanga basibiddwa. Kati tukole ki ya Rabbi? Minisita Mayanja asoose kukkiriza njuyi zombi okwennyonnyolako ku bwannannyini ttaka lino. Wabula bagamba nti baagula ettaka lino ensonga zibalemye okunnyonnyola obulungi. Ina special title. Ffe tubuuza special title yajja etya? Nzikiriza yoweni paati omuvuyo we gujjira wabula wonna nga poliisi ewerekera. Naye abantu abo abamu nga bwe bannyonnyodde oyo bwagambye bamusiba okuva mu 2 kibajja ne bataakinga nga ffe tuopeninga ettaka lyaffe okubakuba twasaba security wabeerawo abasirikale ne bajja ne babataakinga bakutta amafumbo bakoze batya era abamu bakola ki nga amateeka galina okukola nga bwe gakola ki bwe galina okukola. Oluvannyuma abagobaganyizibwa ku ttaka balaze ebyapa byabwe wabula abaagula bwe basabiddwa ebyapa ne batandika okwogera ebitakwatagana. Kujja kwange era nategedde nakiro nnyo kati okujjako ebintu ebyembadde nabyo ebitono naye documensi zonna nzirina ezikwata ku ttaka kuno. Minisita bano abalambise ku bikwatagana n'amateeka g'ettaka era nalagira bakwatibwe olw'okutulugunya abatuuze. Eba trespassers era balina okukwatibwa. Abavunaanibwa emisango eminene 2 ogusooka trespass. Minisita era ategeezezza nga bw'agenda okukola ekisoboka okulaba nga abantu ababadde batulugunyizibwa n'okwonoonerwa ebyabwe baliyirirwa. Ebibadde ebintu byayonoona ajja avunaanibwe asasule bonna. Ono era alagidde n'abapoliisi ku poliisi e Kakiri bonna okukyusibwa olw'okwekobaana n'abantu abatulugunya abantu ku ttaka. Era mulagira kati nga minisita mu gavumenti agende akole overhaul ya Kakiri police station bonna. Kitegeerekese nga abakwatiddwa bwe bagenda okuggulwako emisango 2 okuli ogw'okusaalimbira ku ttaka eritali lyabwe n'okutulugunya abantu era nga bakuumibwa ku poliisi e Kakiri.